committee clerk. They are here to observe the proceedings of the House. The issue of what is on ground today is who is in possession. The issue of who is in possession is what is affecting the tenants ultimately. When there is change in hands of who runs the building, that is why the tenants run onto us. Otherwise, if that matter is determined, then they would not be running to us. Now, where the Attorney General comes in is that the Attorney General has been part of who determines who is the rightful person to be on ground. I told you that 3 consecutive Attorneys General have held a view after interpreting the court orders on record and getting communication from the court that Drake Lubega and his Mansor or something are the people who should be in possession pending the determination of the suit. Olwaleero abali ku ground kiyinza okubatwalira obudde okufuna justice kubanga neyandigibawadde alabika alina oludda lwakola ki lwe yeekubirako. N'olw'ensonga eyo kitegeeza nti Anthony General teyandisaanye kubeera ono abadde wano ayogedde nga ye omuntu tasaana kuddayo ku representinga ku nsonga ezo zonna ezikwata ku gundi kubanga alina sayidi ku bigambo bye biraga alina sayidi. Tageeza ne Kamutanda najja n'aleeta okuba nti agwe oluuyi lwa Attorney General abeere ku sayidi ya Attorney General nga mu kunyigiriza abantu. Bannakampala bajja kwegugunga, bannakampala bajja kufuuka ettabbu kubanga eyo kwalusero gy'olaba ke katundu akatono akalaga emyoyo gy'abantu ga bannakampala bonna engeri gye banyigirizibwamu ne Balandi Road. Balandi Road fe batugobadda mu ffe kye tuzaako nti tugenda kusinkana abantu oluvannyuma lw'omusango gwabwe kubanga bafayiringibwa omusango era Lord Mayor yabakulembeddemu eggulo okufayiringa omusango gwabwe obutataganyizibwa kuba tumubuuzize era nzeemu ne mubuuza ne mu Parliament nti ssebo Attorney General ogambye nti issue ya possession ani alina okuddukanya ettaka n'ekizimbe naye si ya bwannanyini kati oba obwannanyini tebunnasalibwawo oli agenda atya mu maaso n'azimba kwakati n'ebizimbe confusion y'amaanyi naye confusion eno olwaleero kyongedde okutulaga nti gavumenti ate ennyininyini yegireeta kubanga Attorney General akulaze nti ebbaluwa ezigaba ekizimbe okusooka ebbaluwa eyaleetebwa waliwo ofisa Attorney General gwayogeddeko ng'eraga nti Muhanji yenanyini kizimbe ate oluvannyuma lwa Muhanji okufa myezi 3 ne bafulumya ebbaluwa endala ng'ate balaga nti Muhanji si yenanyini kyo Drake Lubega yenanyini kizimbe so be confusing naye nga confusion eno ereetebwa gavumenti.